Omwana enzalwa y'ejjinja wali straight up ngo olunaku olwaleero ekifulesi wano olunaku olwaleero ke clearing up the air era nga waliwo voice notes ezimu za voice notes abamu bakifunye mu ngeri y'amasimu nga kigambibwa nti waliyo promoter ali e US yawa John Blaq ssente n'amukolera ne visa buli kimu ne kiggwa era nga engamba ezibadde zitambula nti John Blaq olwamala omukolera ebyo ne bamugamba gye dete y'okujja teyalabikako ate n'ayongeza ssente kwegamba mu bumpimpi twali kiyise okukumpanya nti alinga yabakumpanya ate nga bamukolera ku visa Abamerika ne bamukoneramu visa ya myaka oba gyali basabye 10 so oluvannyuma lwa John Blaq obutalabikako amawulire ne gongera ne gawandiika nga yasirise olunaku olwaleero John Blaq avuddeyo atutegeeza ku nsonga ezo kituufu omusajja mukumpanya kituufu abasajja bamukolera visa n'atalabika era abasajja abo tebakomyawo ne bagenda mu maaso ne bagenda ku embassy ya America ne bategeeza nti John Blaq musazeemu visa ye ne bamenya ensonga zaabwe ABC ebitayisiza bulungi John Blaq has a brand ne bafaani be abalala social media tukimanyi bulungi nnyo nti gye gimu ku mikutu emyangu egy'okukozesebwa okwonoona image y'omuntu because abantu b'oku social media bo balinda nnyo ebintu ebyonoonese so olunaku olwaleero olunaku lwa bbalaza tuli wano ku rockba John Blaq wagenda okuba nga akiralinga up the air kituufu visa bagisazizaamu kituufu akatabo ke bakasazizaamu batugambye bamubaninze emyaka 10 so bingi nnyo tugenda okuba nga tumanya olunaku olwaleero birimu ku byazza okuba nga atugamba John Blaq TV nyingi nnyo bloggers bangi nnyo buuza ku ggwanga otubuulire ensonga njagala kumanya oba oli fayini amise its fayini oba muli fayini jaja njagala kumanya oba oli fayini nze kuba nattera okulinnya trayini oyo basi nkwagala abiri ebyalagiddwa omube ibe mbagala abiri ebyalagiddwa all my friends ijise bali obugero balibeera bagitanga nga tugenda mu maaso bali yeah boy what are my people are you doing on the Mr. John Blaq the African boy aka Kasada John mbebaza nnyo mbebaliza ddala okumbeerera buli kintu mwebala okumpagira n'okunsupportinga era mbayozayoza n'okuliko omwaka omukadde kuzabuno emudigo okusosa okwapiyalinga ku TV guno omwaka ya ensonga endesano maaso gammwe leero nze kiriyalinga eya ku bigambo ebibadde byogerwa nti John Blaq yakumpanya promoter omu gwe bayita promoter Beka gamazima ebyo ebintu byonna mbimanyiiko ebya promoter era sigenda kubyegaana naye engeri gyabibatuusizaamu nga mu abantu ngeri nkyamu nnyo ngeri nfu agezaako kunvunza agezaako kunnyonoona agezaako kunsuula kyekintu ekitali kirungi kubanga ate nze kyekyali ekiruubirirwa kyange nzikira omwaka gwe tuvuddemu yali September nga sinaana kukola concert yange ya John Blaq live in Ayabas concert September nfuna essimu okuva omwami gwe bayita Saimo akola ku TVM wano mu ggwanga Saimo n'antukira n'agamba John Blaq mbaddeyo ninawo bapromota mbadde njagala okolereko mu America show negenda beerayo mu October mwaka ki owa 2019 tuli mu 2020 owa 2019 Saimo n'angamba John Blaq emirimu gyange ngireeta naye ogoba nnyo emirimu gyange neŋŋamba Saimo engeri gyali nti musajja ali mu industry fenna tugoba kyekimu twagala kukola kifuna kwa buli yaleeta omulimu aba ayagala kufuna okitegeera nange nkola mba njagala kufuna neŋŋamba Saimo this time round kigenda kudisappointinga abasajja baleete sobola okuba nga tukola Saimo September wonga gwako nzikira twasiikana na musaluuni ekansanga owa Samide Baba nali ngeze kukola nviiri Saimo Kingsgate Saimo najja n'omwami bamuyita Christopher yali asindikiddwa okusobola okuba nga nnyambako ku mpapula ngobera kweyo visa kuba promoter yagamba nti agenda kunyamba okufuna B1 B2 ofuna B1 B2 eba yabalambuzi giba myaka 2 okitegeera nga woyagala nga ofunye omulimu ogenda kubuuka bubuusa ofulume mu ggwanga nti amu America tukwetaaga nti okay tanzye naye eyo si yaba performance tokkirizibwa ku performinga eyo visa ebanga yabalambuzi era ogenda nga mulambuzi oba businessman ogenze kukola business neŋŋamba Saimo nja kuba nsiimye ekyo tuba tukikwasaganyiza Saimo ne tugoba ku bipapula nentwalayo documents zange omwami nambuza ebibuuzo nanzijuliza kuba nze sibimanyi we yanzijuliza
tugamba izaawo nno wakati tuli nga tugenda yingira October atandika nembuuza Saimo kubanga kati bangamba bagenda bigo bakodde ndi bagenda kungamba ddi bagenda embassy agenda baweereza email diwe nino genda okukola ki ogenda okwapplyinga kati ennaku ziyitawo tuyingira October naye nga nenkuba akasimu abasajja bakomawa Saimo nangamba lindako abasajja bakya processing bakola ku invitation bakomawa lindako abasajja bali mukola invitation lwali olwo ne bankubira essimu ne bangamba baweereza email era ogenda mu October oba ennaku z'omwezi sizijjukira bulungi kigenda baliba naye nagenda mu October ate nga ne shows ezo zaaliyo mu October zaali ennaku z'omwezi nga 26 25 26 27 era promoter yangambirawo nangamba ezo ennaku zimyuse zimpe ngenda kutwalawa mu America nengamba tewali buzibu kati ngenda kwembase okusobola okuba nkwasaganya ebintu ebyo ogenda okuteekayo ntwalayo ebyo kati bagenda kumpa ntwalayo akatabo kati embassy yampa bangamba lwendina okuddayo okukola interview bampanga 10 December jukira sheri yoddi 25 di October tumubuuse tuyingidde November yo America agambe bino byolese ngenda kuwa ki ogenda kujja okola interview ennaku z'omwezi nga mmeka nga 10 December tegeeza shows ziba ziwedde nengamba Saimo naye obuzibu obwaliwo kubanze nali njogera nnyo ne Saimo gwe nali mmanyi yali middleman nengamba Saimo obuzibu obubaddewo muluddewo okwapplyinga bino ebintu kati omusajja atuwadde ennaku nga atulwadde shows ziba ziwedde singa baali bakikola at least nga mu September oba ali September awo kyandibadde tusobola okuba ntukakinga ate omuzungu tojja mumusalirawo America nti ze ngenda kuyimba nedda jukira visa gye applyinze ya business ogenda kukola ki so nga Saimo nangamba tukole ki tugumiikirize shows tuzireke ez'essatu tulinde visa esooke ekomewo ne mugamba Saimo siganyi naye ba promoters bangi abadde bankubiranga amasimu nga baagala ennaku ezo 26 27 28 oluna ekimu ku kibulu kyalina okuperformyako ne star performance ekibulu kya Pato ranking bwe yajja e Kampala recent manda bangane mbulanga abamu nalimu naye sa performinga because nalimba zo bagamba bannaye ngenda America nasuwa ebibulu bingi I lost more than 15 million nga netegekadde ekivulu kya America naye ensobi yali bwani ensobi yali ku Saimo ne ba promoter abalwawo ku applyinga visa kati ntuka nga America nyongedde nengamba eno tewali buzibu kangumiikirize kaninde kati tuli mu October nyingidde nyingira November netegekera kivulu kyange kya Airbus live in John Blaq live in Airbus concert ensonga kulwaki abayimbi tukola ebivulu ebituyambako okuliftinga brand yo n'okunyweza oyinza okuba nti tosobola kujja ssente mu ebyo ebivulu by'oba otegese naye ebivulu ebikuwa amaanyi bisaana okukwendosinga ba brands ez'enjalo kyogamba kati ono omuyimbi sokola naye because atulaze nti w'amaanyi atulaze nti abantu bamwagala so awo business sijja owagundi n'akuba akasimu mbadde njagala onnangire gundi yange owagundi n'akuba akasimu mbadde njagala onnangire gundi yange yengeri yokka gye sobola okukifunamu si concert eti ogenda kujjamu ssente era nebaza abawagizi mwenna mwambeererawo ekivulu kyagenda bulungi ebivulu byange byonna byagenda bulungi akati twali mu November awo biwedde byonna nyingira December jukira bangamba ennaku z'omwezi nga 10 be mbanzi nnyo okuddayo ennaku z'omwezi nga 10 zaatuuka nengenda ku embassy ya America omusajja nangamba nambuza ogenda wa nemugamba nti ngenda America nangamba ebitundu nti ngenda beera Boston baali bansindikidde ne location wengenda obeera n'omusajja yali ampeereza invitation yali muzungu bamuyita Gutimbat Orilian kati nangamba okay nangamba naye no visa nangamba okola kinga gwe nemugamba ndi muyimbi nangamba omwezi ofunanga sente mmeka nemugamba omwezi funayo olina bagamba sente eziraga nti togenda kufuuka liability mu nsi yawe olina balaga nti oli kubanga obagambye ogenda kukola businesses nemugamba omwezi nfuna miliyoni 3 nfuna miliyoni 4 nagamba okay nangamba John Blaq nagenda nalinoonyako n'akakasa n'ategeera nti ndi muyimbi nagamba okay nanga eno visa gye tuli mu kuwa si ya kuyimba okujjako ngenda yimbira bachali bawo mu nju nga muli awo mukirinze batokkirizibwa fuluma ogenda kukola sente kuyimba nemugamba nkimanyi nanga Omumerika yakugambirawo abagikuwadde akugambirawo abatagikuwadde era akugambirawo yangamba Kasada John tukuwadde visa B1 B2 era nagendayo ku Monday nga sawa zino weli Monday nagendayo ku Monday nangamba komawo ku Friday ngamba easy navayo nga ndi musanyufu manyi nfunye eki visa kuba muya yangambirawo nfunye visa kakati mvaya bwenti nga nkubira Saimo ebiseera ebyo byonna baali basirise basooke balawo banfuna visa basifuna baddemu batandika okunegotiatinga nange
so mbe butafuna tebyandibasaze mbefuna awo bandizukiridde kati era njifuna awo visa njifuna era nenkubira Simon ne mugamba Simon mfunye visa nagamba kale tugenda kuddamu tu negotiating nga amazo sirikeri ebbanga lyonna namugamba Simon sikanje tugenda kuddamu tu negotiating nga nawo nakatabo sinakajjayo awo bakomyewo kati board baduse emisinde mugamba Simon naye kisooka bibulu byange nasuba ebibulu byange bisatu ebibu tugenda bikola kinagamba tofayo John tugenda kwogera omusajja namugamba omusajja list yandibadde yampa commitment fera ganti ali willing agenda kukola nange okitegeera nagamba tofayo tugenda kwogera kakati olwokutano lwatuuka kati ebiseda nga tuli before nga tusinagenda kujjayo visa Simon agamba omusajja we namugamba omwana yafunye visa kati twogere buli show bali bampadde shows zisatu buli show awo twogera ku 2019 October bampadde ezo show 26 buli show ya 15 okitegeera tebali bagenda okumpa tebandi postingira kuyadde n'ekikumi ekikona kutaka n'ekikaaba tebalina kikumi yadde kyebampa nga balinze balawo bafuna visa basifunaawo balyoke baleete sente mugamba Simon katuli mu kuteesa naye right now wenjogerera kati anti baali bakomyewo kati twogere ku nnaku endala sisi ofunye visa katulabe mu guno omwaka ogenda otandika 2020 tutwale mwezi ogw'omukaaga oba ogw'okutaano ne mbagamba tewali buzibu tugenda teesa kuba era bapromota bangi abadde bajjanga naye nga so abakkiriza because mwe mwali mutandisa okukola nange nga diri yali erina okugwayo sobola kulya muntu olukwate n'embukiro omulala nga sinna malirizo ono ne mbagamba tewali buzibu tugenda kwogera ekyasookerwako edda ne mugamba Simon kati guno omwaka tuli mu 2020 ekintu gena tuli mu 2020 Simon aliyo ebyakyuseemuuko okitegeera ne mwanisha ne mugamba Simon akola ekivulu kyange ekyo kya John Blaq Live Airbus concert byebimu bye nali njagala bibeerewo byaliwo era ndino biteeka mu nkola ne mugamba kati Simon ngeri gye nti John Blaq right now 2020 sikyatambula muntu omu tutambudde ensi naye nsi ntono gye tugendamu nga muli babiri promota akuwa tiketi emu olutuuka ebingi ebitagenda mu maaso gwalina okweyambamu ebitasoboka naye nga ate gwalina okuyimba gwalina okutegeera olidde olumu gwalina onnoonya ngenda vantya wano sometimes promota akutwala n'atakufaako kasitoma lomukubira show olumu ne balance wakwesika tubala nagamba no this time round Simon this is 2020 nimugenda kumpa tiketi bbiri ninotambula ne manager Simon agamba John Blaq omusajja agenda teekamu air ticket omusajja agenda kukususa omusajja agenda teekamu kino nekino agenda kuliisa sente ezo zijja kuba nnyingi nemugamba Simon 1500 wonteerako manager tekiba kibi kwaera nesaza diru zizonna zendi nemugamba diru zizonna zendi mu kunegotiatinga nazo abantu bonna betuli mu kwogera nabo nga shows za 2020 nga bantwala outside Uganda ticket tutandikira mu ticket 2 n'okwambuka naye sigenda muntu omu nagamba John nemugana naye abala bali mu kisobera abala bali mu kukkiriza naye lwakubanga Simon twaliwo tutandise twali tutandise okulima ku katala mbadde saagala baleka nembaga nti bula Simon tutereeze mu bino ne mu bino nemugamba Simon oba ntasobodde kukola 1500 ne ticket 2 Simon gamba omusajja akole 2000 at least tambula omu naye nga manyi nti akoze 2000 n'ekirala sente zonna agisasula nga sinnava Uganda kwa bingi bitutuukako otuukeyo ne balance n'otamufuna olumu n'omufunira mu bulumi ne mugamba Simon awo abantu asobodde kutwala muyimbi ne manager akole 2000 ebyo nsoogera nti njogera nga John Blaq nedda twali ne management twamuyita ku offices zaffe ekireka emo n'agamba nedda n'agamba nedda ezo sente nyingi n'agamba ekisookera ddala omusajja akoze visa ne tumugamba akoze visa ne mugamba naye omusajja oyo saasobola omusajja oyo seeyisa bubi saakola ki Simon because gwe wamuleeta omusajja oyo samusaade ne commitment fee ebiseera ebisinga promoter wabanga ali mu kuleeta omulimu naddala abo abeewabweru asooka kuwa commitment fee n'agamba at least kansoke nkuweyo miliyoni nga 5 zibeeraawo naye I lost more than 15 million ezennaku saazikola bo tebazitunulako era tebayagala nazibagambako ezennaku zensitaakola nga ntudde waka okitegeera kuba kiba kizibunze sikikola naye kiba kizibunze okubeera ewaka ku weekend embasiri up country mbali nawe ennyimba kitegeeza ezennaku ze baayagala zaali bize n'enzibawa naye ate tebazikozesa nange eno n'enfiirwa sente nnyingi n'agamba natandika okungamba John Blaq ebintu byoli mu kukola omusajja agenda sazaamu vizayo agenda kuba kwembase Simon n'angamba omusajja agenda kukono n'akatabo ko ne mugamba Simon omusajja kulwakyayo n'akatabo kange nga nze nasobola omugumiikiriza nga tannampa yadde ne deposit y'ekikumi n'ensalawo tukole tannampa yadde commitment fee n'ensalawo tukole ye ku lwaki ssaawa zino ayagala agenda yino ne visa yange nga mugumiikiriza lwaki tampuliza kyeni mumugamba antwale just tubeere bantu babiri nze ne manager wange tuli nnyo nnyonyi tugende tukoleze shows
esatu Simon ne bagaana kakati omuku abo abangobera ku visa Christopher nankwenanga abasajja amuganya okukwatagana ne mugamba ekintu kitono nnyo kyenjagala just batwala abantu babiri babanga atuwa 1500 abanga tasobola kutuwa 1500 atuwe 2000 musajja nagamba nze kambi kwasaganya ye nangamba akubidde Beka era naddamu nankubira nangamba njogedde ne Beka kkiriza agenda kuwa 2000 okitegeera ng'otambula muntu omu ne mugamba tewali buzibu nti naye mugenda kukola shows bbiri mu shows esatu kubanga shendale badde genda bera weekend eringa olina okulinda wiiki eyo namba ng'oli mu America ne ngamba kale tewali buzibu tukole mba nkyali awo ndi waka ku TV ndaba Simon nga nakatabo sinakajjayo sinatuuka na ku Friday nga ndaba Simon atandise okunyonoona atandise okugamba abantu John Blaq yalidde sente za promoter bamusazizaamu visa myaka 10 nga nange sirina kyemanyi kuba nakatabo sinakajjayo nga wagamba nange nakatabo sinakajjayo ngamba ate kulwaki Simon ate ayaleese omulimu ate kulwaki yanyonoona nti bansazizaamu visa biki nga tannalaba na kiri mu katabo ekitegeeza bateeseewo dde olukwe bono n'akatabo kange nga bye baŋŋamba kuba Beka yaŋŋamba yetalemesebwa asobola okukussa asobola okuvunziza ddala n'akussa era right now ndi mu biraba because biraba bingi ku social media platforms abantu bali mugamba John Blaq yasendeza promoter ekindesa no kiriyalinga Beka promoter Beka tampanga yoko yadde n'ekikumi nti adipostinze ku mulimu abe kuba yadipostinga ne ba last year nandi badde ngenda nekola kubanga already namulaga nti ngenda kukola nandi badde ngenda nekola ki nenkola omwami oyo bambi tampanga yoko yadde n'ekikumi wabagamba nti yampe ekikumi alete contract gye twasaininganga nsasula oba alete drop ba promoter nadala abewabwiro lumala okusasula the commitment fee bwati akujjako drop atandika okupushinga okitegeera omwami oyo tampanga yoko yadde n'ekikumi ebyagamba nti yampe $15 I swear upon the living God tazimpanga ko wabanga agamba yazimpa alete kiraga alete proof eraga nti John Blaq namusasula zino sente n'atajja John Blaq asiri mu kumpanya just omwami oyo twalemerera kukwatagana kati ngenda kwembase America nangamba ojjukira kye nakugamba nti bw'oba ogeze mu America togenda yimba ne mugamba tata nti wangamba si imbeera sigenda yimba nangamba yakuuleza invitation nga akuinvitinga right now aweereza endala ekansolinga invitation yo agamba nti yakitegedde nti ogenda yimba kye baakola baddayo ne bawandiika leeta abo bennyini ne bagamba nti kati tukitegedde omuyimbi ono agenda yimba era ffe tetukyamuvunaanyizibwako era omu America yali ampadde visa n'agindaga bw'ati ng'eri mu katabo n'akwata nagamba n'agikansolinga kati nenga omusajja akansolinze visa nga ate twadde tukizanya tugenda kukola shows 12 ate kulwaki abasazaamu visa yange nenkubira Simon mba nkyakubira Simon nga ndi mu background nga muwuli atandise okuga nenga ndoza Simon ndoza andikodinga nendekera nenzijako essimu nengamba nensirika promoter asazizaamu visa yange nadde nzikiriza okukola naye nga tukanyiza ku nkomerero naye agisazizaamu gambite naye ate ekisiza okunzijjayo bino byonna nandibadde sijja yamaze okunyonoona buli kimu yamaze okukikola yanyonoonye buli wamu anvunziza asasudde abantu ne mbadde mmanyi nga bakyali bange baneefuulidde nga banjogerako mafuukuule abasasudde kati right now kiki kyabaagoba nga yamaze okwonoona visa yange ati right now ali mu kugamba abantu nti John Blaq namuli akasente namuli ennusu 1500 wabanga agamba nti namuli ennusu 1500 aleete evidence promoter oyo gwe bayita Beka sitwa akoyadde n'ekikumi kyo taata lekera okunvunza lekera okukola ebyo byonna byoli mukola si birungi nakuleka nze nasobola okukugumiikiriza nga tombadde yadde n'ekikumi ntandika okukola ku mulimu gwo nenkugumiikiriza ne commitment fee temwampa va ku ekyo I lost more than 15 million weekend gye mwali muŋŋambye mmyuse okitegeera n'ekirala egyo emirimu gye twali tugenda okukola gyali gya last year not this year obe kubanga taata wadipostinga neyo yandibadde ennusu 5 nandibadde sikyuka because nandimanyi nti nkwasa omulimu gwo nandibadde sikwata promoter mulala ate nekira sinakwata ku promoter mulala yenna because yalina akatabo nakajja kwembasi okitegeera so mwami Beka ebyo byonna ebyetooloola siryako kikumi kyo siryako babloga bangi obasasudde bagamba John Blaq mukumpanya nalya sente zo taata siryako sente zo waliwo baani eno gye bagamba baani ey'emyaka 10 gye bakuwadde nga tolinnya mu America so after amaze okansolinga gondi yo visa yo baani kituufu saawa zino weeri teriiwo actually kati nga omwami oyo omuzungu yali amaze okubamu cancelled mu visa ne mugamba kati taata tegeeza mpereddwa as in am I banned to go to America nagamba no eno visa tugikansolinze ensonga nyingi ezireetera visa okukansolingibwa basobola okukebera ku akawunti yo nga waliyo balima nti olinako sente nga nekyo kisobola okubakansolingisa oba ebintu ebyenjawulo ekyo tekiringa reject oba denied okitegeera ebyo ebizibu baba bakuganye naye wano baali bagimpadde just ne bagisazaamu anytime any day can apply nefuna visa era ndi wano tegeeza abantu bange ab'omu America
nti since ono promoter tetukwasaganye abantu banga mu America ngenda kujja mwezi ogwokutaano mbakuba omuziki ebyo n'ebigamba mbu John Blaq bamweze emyaka 10 mu America babalimba bali mu balimba guno omwaka gwennyini omwezi ogwokutaano ku mwezi ogw'omukaaga ngenda beera mu America nga ndi mu kuyimbira abantu banga ab'omu America. Okay. Esolo baga. Kibena kutandika ebibuuzo naye nga tubuli. Bali baba tebakola bakutwala close to that. Bakuwa 2000 gwe ne balino basaba 2-3. Naye kati ekyo tekyazze nti nno bali baŋŋaanye kati nti mu muntwale. Wabula bajja bagenda okukuba visa gwe nga wakkaanyiza ne bali be bakuvaako okupaaza bali n'obongeza. Nedda ekyo kakati kijja ng'omwami ono amaze okuŋŋamba mbu watwala abantu 2 ku nusu 15 ye tagenda kufuna ade n'ekikumi. Kwe kumugamba taata ekyo kyoliko bapromota bangi bali mu kunkubira nga bali willing okutwala n'abantu 3 n'enkumi nga 2 eza $. Ne mugamba naye manyi kwasobola bakwata because already ndi naawe ate naawe oteeseemu obudde bwo tugobye ku katabo. Ne mugamba taata kyenjagala just ticket 2 nange omuyimbi oba si kyekyo otwongeze ku kasente akasente okumugamba akongezeeko kale abeerenga akompasetinga ennaku ze nali Uganda nga siyimba nga nize ngende enkola shows ze okitegeera kyekyo ekyaliwo sinnakwata show yonna ya muntu kuba mbe kuba ngikwata nga embaga promoter yenna yina kasita okwata show ye bwati agenda kuwanika ku social media atandika okulanga okitegeera saa zino mwandibadde mulaba nti John Blaq already bamukwasa ebivulu nti already kati alimu akalanga already bali mukola ki bali mu butambuza okitegeera sinnakwata show yonna sinnakwata ku show mu America right now sinnakwata ku show just ngenda okukola kyendi mu bagamba John Blaq kyengenda okukola ebyo byabaddewo kuba waliwo nibwe yagambye nti yansasulira wakazi visa teyakikola eno visa yali yabalambuzi era ebyo byagamba yansasulira simanyi wakazi visa nedda right now kyengenda okukola nga John Blaq ngenda ndi mu ku-apply nga nze mwennyini kuba muzungu yangamba you can apply. I'm applying for the performance visa ebeeremu so that anytime any day promoter wajjira mugamba nina akatabo kange togenda nti ogenda kugoba ku katabo mbu kino okitegeera bofunyemu ekyokuyiga. Yes ekyokuyiga ebekubanga yali nga workers visa yandibadde tagisazaamu because bo nabasasula tusobola yandibadde naye eno yabalambuzi betusasulira. Kakalamu si radio Simba ekyo kakati kijja ng'omwami ono amaze okuŋŋamba mbu watwala abantu 2 ku nusu 15 ye tagenda kufuna ade n'ekikumi. Kwe kumugamba taata ekyo kyoliko bapromota bangi bali mu kunkubira nga bali willing okutwala n'abantu 3 n'enkumi nga 2 eza $. Ne mugamba naye manyi kwasobola bakwata because already ndi naawe ate naawe oteeseemu obudde bwo tugobye ku katabo. Ne mugamba taata kyenjagala just ticket 2 nange omuyimbi oba si kyekyo otwongeze ku kasente akasente okumugamba akongezeeko kale abeerenga akompasetinga ennaku ze nali Uganda nga siyimba nga nize ngende enkola shows ze okitegeera kyekyo ekyaliwo sinnakwata show yonna ya muntu kuba mbe kuba ngikwata nga embaga promoter yenna yina kasita okwata show ye bwati agenda kuwanika ku social media atandika okulanga okitegeera saa zino mwandibadde mulaba nti John Blaq already bamukwasa ebivulu nti already kati alimu akalanga already bali mukola ki bali mu butambuza okitegeera sinnakwata show yonna sinnakwata ku show mu America right now sinnakwata ku show just ngenda okukola kyendi mu bagamba John Blaq kyengenda okukola ebyo byabaddewo kuba waliwo nibwe yagambye nti yansasulira wakazi visa teyakikola eno visa yali yabalambuzi era ebyo byagamba yansasulira simanyi wakazi visa nedda right now kyengenda okukola nga John Blaq ngenda ndi mu ku-apply nga nze mwennyini kuba muzungu yangamba you can apply. I'm applying for the performance visa ebeeremu so that anytime any day promoter wajjira mugamba nina akatabo kange togenda nti ogenda kugoba ku katabo mbu kino okitegeera bofunyemu ekyokuyiga. Yes ekyokuyiga ebekubanga yali nga workers visa yandibadde tagisazaamu because bo nabasasula ye nga ye mbadde simumanyi okitegeera kakati ampeereza link nkirikingayo ng'edimiza yalinga mmanyi nti oba twemanyi nnyo Edimezaya sikumanyi mbadde sikumanyi paka jowe nakulabye Edimezaya yayogedde nti sebo yalikomeninga n'omwami okujja gyendi eyalikomeninga omwami bamuyita Saimo abasinga mu mumanyi Saimo munene w'omu kibuga Edimezaya simumanyi Edimezaya ye just yabadde ali awo ndowooza yabadde oli information gye yamufeedinze Edimezaya gye yaleese pozi n'ekiranja akutegeezaamu omwami yawogera nti yampa 5 buli ku show deposit taata yadde n'ekikumi Mr. Edimezaya omusajja teyakimpa beeka tampa nga yokadde n'ekikumi ta deposit nga akweza shows abadde tannampa yadde n'ekipapula ekimu okusayininga
yali ayagala alabo bafuna visa oba sifuna akwate omulala abuukire omulala agende n'omulala nga nze akatabo kange kamaze okwonooneka n'obudde bwange bumaze okukola ki okwonooneka